Sagala omusajja no mulyaza ama. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Amanya gange nze musijja ffe. Nga mpangalira Riyadh. Musisi njagala otosontangazeemu eno basoka batendeka salaamu mwenna kubanga Jofule salam kubanga mwenna buli omwe asooka tola salaamu kati engeri gye tukitegeera mu Saudi kyengamba empisa bagikwasa salam mu Saudi kuba kwagaliza bano mirembe ne Uganda si Saudi yokka Uganda bayinza okubaamu obusosoze ate wano ekitaliiwo so kati wano twakimanyira mpisa yaawo era tutambula nayo oba oli side eno oba oli side ki tambuliramu eyo empisa so amanya geego maze okweyanjula ekyange kyenjagala okiralifayingako naddala ku nsonga ya embassy balina okukkiriza nti tuli bannayuganda kyekisookera ddala bakikkirize nti newankubadde tuli ku side eno naye tusigala tuli baki bannayuganda omwana webaira nga alina claim yonna oba complain yonna bamuhandolinga nga munnayuganda dano otuhandolinga nga abamenyi b'amateeka okutoloka si bumenyi bw'amateeka ebiseera ebisinga tutoloka kwetaasa kuva mu mbeera emu gye tulimu okuddako mu mbeera ekolaki endala kati nze nganze okutoloka okwange tekwali kwa kyeyagalire wabula neesanga nga mwe abasinga obungi mwatoloka abasinga era bali wano abasinga ffena twatoloka naye mubaamu embeera ekunyigiriza kati ngaeyange ekizampe yange okutoloka okwange si kyeyagalire wabula nalaba nga baagala okunti kampani yange yenyini yagala okuntikka okunziza e Uganda ng'ate okulowooza e Uganda kyeninayo nga mutufu tewali ate nebigenda mu maaso mu Uganda obukulembeze obuliyo nga mutufu sisobola kukkiriza kufugibwa na myaka egyo egisigaze ate liisi kankendeeze ku myaka gya Museveni nga bwe mpangalira ate oba oli awo mba nina kyennyongerako mu bulamu bwange so kati bategeere nti si buli mutolosi nti yakera ku makya natoloka lwa intentions za kukola ssente nnyingi wabula oyinza okubaako okunyigirizibwa kwoba oyitamu nosalawo okola eki okwate kukubeera banaye ekimu ku kyensanze eno kyekigambo okutoloka nti nga twogera ku bannayuganda abalina okusoomoozebwa nekimu ku kiri common abantu batoloka abatolosi ndooza baba babateeka ku mirimu mulala nga gwe yajjirako naddukayo enakwata omulimu ki omulala kati wesanzeeyo category erina okusoomoozebwa okuli unique nti embassy teba receiving kubanga erowooza abasinga babako ne reports ez'obumenyi bw'amateeka nga tebamenye mateeka wabula bakama baabwe gye badduse babateekako emisango nti oba wafuluma n'ekintu oba twagenda tonamala contract yo oba ebyekuusa oba omenye endagaano kati ate baziroopa ku poliisi kati ndowooza ate ebitongole bino byagala nnyo osokoddeyo maleze ne poliisi gye bakuloopa kati ate bano abantu batoloka werazi bagamba nti ebweru bafuna emirimu egiri useful naye ate baagala okufuluma eggwanga tebabakkiriza n'embassy egamba nti esobola kuwa emergency travel document abali mu detention ne deportation kati ate bano oluusi baba bagenda bababulwa clearance bafulumya naddala bajja okukola kale ekyo nakyo kintu kikulu kyenkyagezaako okwekenneenya ku bintu ebigenda mu maaso no kiri unique naddala wano mu ggwanga lya Saudi Arabia kubakolerayo angezaako sheke naye ate bano bwowulira nga bongera okutoloka oyinza okugamba nti lwaggwa okukola bakola naye ate ne challenges ze bakaaba nazo olaba nga ziwerako kitugezaako ku interactinga nabo okubazaamu amaanyi n'okulaba embeera bwe bayitamu n'okulaba tukole ki era kyekisaanidde okukolebwa okulaba nti nabo bafuna way out kubanga bangi nnyo ddala ate bannayuganda and we cannot abandon them kale nno tuli wano mu ggwanga lya Saudi Arabia Riyadh kuinteraction ne bano bannayuganda naddala kwongera otegeera embeera mwe bawangalira nga beeyogerera mukulu gwe obadde ogamba ki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power, people power, our power. NUP everywhere. Right. Amanya Chagulanyi Baker, Nkulanga Vice Defense, Law Career Chapter, one Saudi Arabia, Riyadh. What's the song agenda okulambulula eggwanga lyaffe as general. Kwani muna Uganda sirikyuka
ndisigala mu mirembe gyonna. Kyenyinza okubategeezaako enkolagano wakati wa embassy n'abantu ffenna abaava mu mateeka oba abatolosi, bebayita abatolosi. Nze nagobwa mu kampani eyandeeta. Mu kugobwa mu kampani nga siinaayo ngeri gye ngenda kuddayo, jjukira omwana yenna aba yakatuuka aba talina knowledge about the thing ey'okugamba nti ngenda kukoloma ku kino nkole kino, naye ogenda otuukawo nga waliwo banno abajja okukulinda agambe munnaye nange bwekito bwe kyali. So tulina similar cases mu ngeri lwaki tuli wabweru. Ekyaki tusaba embassy twagala equal rights. Bwe mba nga navaayo mateeka, please musigala na Uganda tukikize tukkirize nti Uganda wano ekitebe kyaffe tetulinawo ye Uganda yaffe. Please twetaaga mutwelokaminge mu ngeri yonna. Ne bannyinaffe mbatunuleko nnyo babonaabona. Ne mayiko ezisinga ova mu nsi zino ziba z'abakyala bambi. Twetaaga mufeeyo nnyo. Put in a connection between us and the embassy. So I need that bridge. We need that bridge. Please. Banaye twaze tumanyi nti eriyo bakadama naye abeena ate kategori gye nsinza okusangayo babayita abatolosi abadduka ku mirimu bambi yumba bambi ki bangi ate balina ebizibu bye tutapulanize kutegeera naye nga bye tusanzeeyo. Kakati eyo nayo mutawaana munene nnyo oguli eno ku ground kyeneesanze nga kusoomozebwa kw'amaanyi. Bw'obeera mu Uganda bagamba nti abantu abagenze mu makampani ezino bakolako, naye ate twesanze ate bano abatoloka waliwo amateeka g'eno obulipo bwe gateekawo naddala nga waliwo bano ba employer abataddeko claims oba kubaloopa. Kakati bwe wali omutawaana ogwo kudiringa nakyo ekyo nakyo kiwanvu. Kakati so twazze nga ekifaananyi ekigazi tulina nnyo kya bakadama okusoomozebwa kubasanga mbiyumba. Of course tusanze wano omukyala agambye senga bana babuulirira abaana beeno n'atugamba stress gwe bayitamu abaana abo baba counselinga. Nene senga agambye senga n'alabika muto oba ye wafuna stress akola atya. Senga ziyabugwe ofuna stress okola otya? Nange nyina bannange era tuwabuligana kuba teri muntu ali perfect 100%. So okuwabula mu kino naawe nompabula mu kyera ffenna buli omu ayamba munne. Toli senga wa TikTok. Omwogezi obadde wanika omukono biki by'oyagala okwongera? Waliwo banyinaffe abagambi abali naddala banyinaffe abali ku deportation babadde basaba okuba overvisiting naye mbasuubiza onkya olunaku lw'enkya minisita agenda kuba nammwe. Mukulu yogera bibyo. So mbadde nsaba yogera bibyo wagambye oli wano gwe mwogezi wa power wano ogenda kukola ekisaanidde nawe okulaba nga okodetinga oba bwekinaaba kisobose nange njagezaako kubanga mwe mubeera kuno tetwagala kwempawalinga mmwe. Tetusinga okwetaaga onabadde akakisukuma wange nange nkimuddiza mutusaasire enogula eno tuli ku ground baliwo n'Abannayuganda ba BNUP obadde wanika omukono kiki? Sebo honorable kyetusinga okuwagala oba okusaba tusaba osaba ani opera kiria kyetusaba gavumenti yaffe erwa Uganda kuba ne sauti tulinawo gavumenti nsaba gavumenti yaffe Uganda esobola tuteera omuntu mwembasi nga ffe abatolosi tetulina misango gye twazza wabula twafuna butakkaanya eri bakama baffe ne tusobola okuba ate nga twajja kukola kuyiiza famire yaffe kawo. Tusaba embasi ya Uganda batuteerewo omuntu asobola okutukuma ffe abatolosi okubeera nga tweko tutuukirako okubuulira ebizibu byaffe. So kyekyo kyemba senga njagala gwe okusaba kwe nkutegedde ensonga z'abaana abali mbiyumba bali batya kati tuwulira abakaaba tuwulira abalwadde biva ku ki? What is your experience? Kiki tebikyuka kisinziira mukama wo gwofunye. Oliwo omuntu alina omukisa nga asobodde ofuna ennyumba esobola omuwa ekyokulya nga nawe okusula alina nga n'omusala bamuwa, ate eri yajja okugamba nti nsula bubi ekyokulya tebampa, omulala agambe nti nze ate omusala gwe gudireyinga. wali abatafuna mmere bangi era nabo bafudde emirambo mugirisiivinze mu mwennyini nga njala yebase. Yes.
ngane dagala tebafunye badina medical tebabifunya ngasiba njala nasula njala ngate yafumbye video basikwata ne baziweza bannabwe byonna biri all over social media teri kitali ku social media kati wane Saudi video basikwata batya nga temede tebagenda kulya kati omwana alina musimu yayi ne simu asobola ku recording atimana nge ndi mumbera bwenti nakawa munne muba muli awo ne mulaba maiti kwegamba yampeleza ka video kakano oyo akaweereza oluvanyuma ate naafa ebibanji ne omulaba anogamba ate yasose kampa nanga bamumanyi mukatambuze family yesobola mu recognizinga akolebwe kadde waabwe abo nga teyalidde emmere abalala neddagala abalala misaala gavumenti yaffe ekyuseeko ng'omufilipini nze mu kampani mwe nali saidi nungi naye obuzibu omufilipini bamuleeta after munnauganda omufilipini n'afuna 1500 ku 1800 ng'omunnauganda eyajja ali ku siringi 1000 kati gavumenti yaffe ekyuseemu mukyuseemu temudda muggiwa abaana okujja bwabongeza omusaala hesi kigenda kukendeza ne kutoloka kw'abaana singa bafuna omusaala omutegerekeka naye omwana mumuwa 809 gavumenti yennyini etubba ekimanyi emisolo yateekako mingi otuusa sente mmeka batuweereza minisita wano oba yali anizi nali nava naye mu kampani nayo kayogera nayo kagamba bweyadde ekampala musaidi abawa 10 luzimba kalina ekampala akikakasa 10 luzimba kalina ekampala nayongera okunafuya omuwalabu nti atuwa 10 lungi naye omufilipini afuna 1500 ate nga tukola emirimu gyegimu olusi tukola n'obbasinga infact omufirika ali hard working ate nga muyonjo nnyo okusinga buno obuntu obweru abakozeeko nabo mu mayumba bulina tobeera musosoze yogera bibyo anti kati gavumenti ate n'abafirika waliyo abeeru abo misale mitabulira esaba gavumenti yaffe eyogereko mu ndagaano gyegenda okukola ne Saudi Arabia bambi bongeze abaana omusaala kati abagenda mu deportation bagendayo batya bo okusiza gwe waliwo bakyaliddeko oba yabakubira sisobola kubakyalira avunanyizibwa sibulina access eyo sigirina wabula munna atuukayo oluusi akasimu nakubira embeera nga bwebeere bakuba abaana ku deportation obijjawa bannaffe abagenda abadde Uganda akugamba atuuse Uganda bavamufe ne bagamba tukatuddeyo ewaka agenda okutuuka ewaka nakugamba mwana ekiri ku deportation kibi naye ate nga ne embasa yaffe omuntu taba mu by'emirundi 10 nze njajja bazamwako ensusso waliwo muganda wange yakwatibwa Sheira nampa abaana abaali baludde nga embasa buli lwejja empapula zicollecting walaiki nekiri yalinga bana bali muto ng'ate abasookayo ziriwa wansi kati Shira n'abampa omuwala omu baali bamugyeko n'omwana baali abaana 9 nga baludde waawo nenkubira mukulu Isimakatera namusaba amanya gaabwe nengamuwa era yagenda n'abakolako abaana abo batambula so embasa eyongeremu amaanyi kakati ate bane batugamba abalwadde bo obujjanjabi bakola batya tufuna straight calls nyinyi nti ono mulwadde obujjanjabi buba butya gwe walwala kyali kitya tewalangako andebaza mukama sibalanga bulwadde ofuna kusaba buyambi bulwadde bwendwadde bwatwala ku famasi eddagala nefuna n'omusawo mu ddwaliro naye nga bannaffe balwala akasente tukasonda ngaera bwotulaba nemumutulira obujjanjabi mpozi honorable mu community eno obuuziza ku kyokulwala tulinamu ebizibu by'enjawulo tulina bannaffe abeeyira n'asidiwa gundi ate muli atugaya bamulira empisa bw'onaabanga nga kinga empalana yaki ng'empalana yaki mu community eno nga bw'omanya abantu ababeera awamu basanga okusomoozebwa oluusi naye kyenjagala omubuuze nti bwe beeyira asidi kiki ekyaddako wakiraba mulundi gumu ebiri okyogera kati kikize kibaawo sofa bali abasinga okubeera ab'amaanyi beeyira flash naye ne wabaayo n'oli yakwata akambe n'asala munne nga biri bannayuganda wano mu community yabatozi ne wabaayo ne bajja gaasi abakajja gaasi bo ba mirundi egi oli nga mu nju ng'eno ng'agenze kufumba gaasi n'amwokya totali n'amwokya nnyo naye nze kyenjagala obuuze nti abo bo tubakolera tutya oluusi before twalina access ku embasi eyo ffe ng'abatolosi bwe twamala okwekolamu akakiiko olw'ensonga ze twasanga wansi eno
twagenda kwembase tugitegeeza nti gye tuli nga bannayuganda abatolosi tulina challenges bweziti before yatukkiriza nga tutwala abalwadde abo netuyambako eyo oba facilitatinga ne bajjanjabwa naye ebbanga eddagala lyetolola amateeka gakyuka nnyo kwembase awo tomala galina tulina appointment ne bwotwala muno ng'apooca bakugamba no muli batolosi muzeeyi batolosi bannama mumaze omutuusamu embeera ti mumuleeta waneeno oluusi naffe tuba tulina busobozi bumala kumufolowinga oba kumutwala mu ddwaliro ddene ng'eryo ng'oluusi ojja kwetaaga empapula ng'ezo netwesanga nga munnaffe abadde mu nnyumba omwo nayengereramu mpaka ng'atufuddeko for example osanga ekiyumba nga abaana nga bwala balose nga bagambye nti kati bino betu tuli Saudi mu Riyadh bano batubulira mbeera mu bayita nga bannayuganda ebintu bingi oba oli awo bituyamba ffenna okutegerera awamu tusalire wamu amagezi. So kati ffe omulimu gwaffe okusinga mu community tutuuza bannaffe tuli bangi kikyamazima tuwera bakuba nti poliisi juzi yakola operations nyingi twali tuwera abatolosa abawera ng'olukumi abatoloka abawera bali mu 10. Yes. Mwena olukwatibwako ate tebabaza waka musibwa busibwa ako kankabuuko oba bwe bakukwata okola ki? Tusobola okukyogera bwe bakukwata etteeka lya Saudi lyangu nnyo bwe liti bwe bakukwata ng'olina absence to work odipotingibwa naye from that process ya deportation nti detention centers gye babatwalamu of course komera kakati obwangu bwa embassy zaffe bwe businga tutawaanya wesanga nti bwe mugendayo Abannakenya n'abalala nti bali bangoba wa travel document ekisinga okulemesa omuntu okufuluma mu bwangu travel document emu accessing ogenda kubanga yo deportation esobola okuwa exit singa obeera tolinaako musango gwonna oba bad comment kuva eri mukamaawo nga just comment ekuliko eryemu absent to work naye bw'obaako ne bad comment yonna mukamaawo waddembe okulinayenga okufuluma anti n'aleeta obukakafu obulaga nti either wabba ekiwabba either watwala kiwatwala omusago okusinga n'osibwa wanisa omukono omusajja nga ayogera kiki kanso okwongereza ku ebyo mu komite y'Abannayuganda wano tusanga okusoomozebwa kungi era nga tuli wano nti ffenna abali wano tuli bankyukakyuka abakulemberwa mukama waffe tuli executive committee tulina Uganda community chairman wa wayogeddeko tulina okusoomozebwa kungi tulina te bannaffe bo nga bakoze ebikolobero ku bannaabwe ng'omwana omuwala agendagenda mu kiyumba akole awo omwana omulenzi sente zisindika amalirize ng'azibbye idako mukulu yes omwana ali mu kiyumba akola sente omutolosi omwana omutolosi akola sente kino kikwata ku batolosi si bali abali ku mirimu gye bagirako kino kikwata ku mutolosi kati omutolosi tasobola kusindika sente alina kufuna oyo alina ali mu mateeka alina kusindika sente ezo osanga ng'ono yatoloka naye nga alina ebiwandiiko byakose byamunne byasindikirako sente kakati oluusi bwe bawa okubasindikira lwaki ogambye basajja lwaki ogambye balenzi omuwala yetabba kanso kyenjogerako ffenna abali watuli bakulembeze ku bukiiko obw'enjawulo oyo kyamaani waffe abadde kyamaani waffe wakukyuka Bannayuganda kapatwaha abaddeko ono kyamaani ku sekita endala oyo abadde defense waffe so abali ono ffenna tuli mu sekita y'obukulembeze ate nga twatoloka tusanga obuzibu ng'oli abbye sente za munne ogenda kuvayo omwogereko nti guno kyobbye sente za munno ogenda kufuna okukyayibwa okw'amaanyi abaana ab'obulenzi baganda baffe weebale wano bo nga kati basalawo nti omwana omuwala agenda kukola sente azimuwe amalize ng'azibbye olwokuba talina access egenda kumukola ki mufuna emisango tufunye mingi n'abeetomedde bangi naye nga
baba kasola katini nnyo nafuna obutakkaanya kati ekyo kimu ku bumu ku nsonga ze mugezaako okugonjoola tugezako okuzigonjoola naye onokulaga oli nti gwe oli mu nsobi tewandikoze kintu ekyo kati mulina akakiiko akakola ku dispute ku butakkaanya tulina obukulembeze weebuli kanso wayakwatibwako okuwandaganya obutakkaanya kubanga yes naye buli bwovaayo noyogera ku nsobi tuba mukama waffe atugamba mu biseera ebisinga nti woyogera ofa nowosirika ofa ffe tuba tugera ku nsobi eyo omaliza okyayiddwa oli avaina gamba olina olugezigezi lungi leka okolangani anakusasula so tulina okusomoozebwa mu komiti y'Abannayuganda kanso komiti y'Abannayuganda awamu engazi abatolosi abali ebweru ey'abatolosi kati abo badde yogera komiti ennene ey'abatolosi kati bwemukoma ine waffe bwenyumba nga mwenyupiyo mubawe ekizampo mbaweereza ekizampo ekyonyi mbasanze mwe muli organized okutereezaamuko ekyo kikwataganamu n'abacontract ebiseera ebisinga bajja eno ku ground ne bajja okupikinga abacontract otegeeza ki abaana abakozi abakyali mateeka abalina access esobola okujja eno okuba ebiwandiiko ebyo byabiramu bulungi nti bajja okujja n'asindika sente zamwanye nammwe amuwadde omusindikira e Uganda ajja zikwata yaziye yekweke mu kampani kitegeeza ate nabo bajja ne bakola emirimu gyetumu naffe gye associatinga obukulembeze bwa bannayuganda bonna era bodduka mu kampani ng'obadde okoza akavuyo wano ebiseera ebisinga tujja ku kampani nga bannayuganda n'akakiiko konna era ekyokubba kyo sente z'abaana banaye kyo bajja tuyigira mpaka kyo tetujja kikkiriza inshallah etwetaagizamu embase etuyambeko awo kuba nabo batukubira essimu ate tunyonye abantu kakati kati bannange nyagadde mbawe ekifaananyi nga tuinteractinga ne bannayuganda ekisooka okutegeera community ey'abannayuganda abawangalira naddala wano mu Saudi okusoomoozebwa n'embeera entuufu mwe bayita kubanga ogenda okunoonya solution ebimu byetaaga nnyo okusooka okwetegereza embeera entuufu mwe bawangalira ebibasoomooza okutegerera ddala ekinyusi ku nkolagana yaabwe omu ku omu netunoonya nebibasoomooza awamu nga abajja okubaako nekye bakola mawanga gano mu policy wise ebasumbuwa ogenda okwesanga nti byo bingi nnyo ddala nendowooza ekkubo nelikuteera okusooka okutegeera ekinyusi bo mu nkolagana yaabwe n'okunoonyereza ebibasoomooza awamu tulowooza nti waliwo ono Farida Hairato ogambye babawa leftovers byogera obijjawa leftovers ogambye nti babawa mmere nga efisse kituufu buko ejjida nja kujja ani omulala awo so komenti zammwe n'abakoza polose ogambye oyogedde bikyawo kakati ebintu bingi nnyo eno nze balaza ekifaananyi nti tuinteractingako ne bano bannayuganda ono agamba ayogedde ku nsonga za contract comments nziraba nyingi ez'enjawulo nyinza obutazisoma wano straight kasita buli omu alaba azisoma tugezaako kulaba nga twassociatinga ne bannayuganda ono agambye batuwe ku ofu abawo be batawa ofu ono agambye bano bafumbo ndaba balina n'abaana mweki ekivaako okuba n'abaana gwe ono abuuza ono agambye bafumbo balina n'abaana kati gwe bawaali kuno mwajjamu ne bafumbo bebi mwamwetikka mwamuzaalira kuno bwabuuza ekibuuzo okitegedde bano bajja babiri bonna bakola ki bali eno abalala saagala babuuza bibafaako n'abakwata bukwasiru bonna naye ndowooza ansayo bagikuwadde
Ani agambye gamba ngeza okulaba comments z'abana abantu zebawadde. Ono agambye come to Damamu, omulala tulina Embassy weri twagala kulaba nga tugiwabula ku nkola. Wawagamba omulama gubere kubali eri owaye bonna bannayuganda twagala kufa kubali biyumba ne bana abali wabweru bonna bankizo. Banaye komenti zo ndaba nkumulitu. Omulala agambye kunga obuzibu buli mu biyumba okusinga. Abantu mwena abantu bogere ku nsonga z'obuzibu ndoza kamalize ngamba wa obadde waliso omukono gwe nga abantu bajjukize bakwelabide nadda okola ngani Saudi Arabia coordinator wa Saudi Arabia owa NUP. Omaye byogera mu Luzungu ate mu Luganda tebivaayo bulungi. Obadde ogamba ki? Njagala kudelivalinga message eno etukere bakama bange ku kitebe. Eyo ja kujimpa buwi. Jaji batwalyange eri mu Samale yogera n'abantu balala. Omukulembeze abada fomo ate solojisa ne mu team leader wa Middle East. Omukyala Patricia kale yabakulembeze oyinza obutajisa wano ku live. Eyo tusasire ojise mu formal channels. Okay, so nyongela okwebaza timu gyenkola nayo abaana ndoza mubalaba bonna abasinga wano be bantu betukwasaganya ensonga za National Unity Platform. Ndozera mutulaba tulina obutishat kunga Saudi Arabia katereze kalage bulungi bagala bagambe kunga Riyadh bagaite bakalaba kunga Riyadh ipozi kibuga kyawa kino kyennyini mwetule sawa zino kibuga ki Riyadh Saudi Arabia. So nyongela okusaba bakama baffe bayizo gamba aliomu nawe bikula ka t-shirt bayizo gamba aliomu kunga Riyadh Saudi Arabia. Ndabi n'abalina butaga obwebifo byawe kandabe ono mubiro olaba nti executive abantu beno bedikoletinga tobalaba njagala mwongere omulala wa decoration bano mulabeja abaana NUP abaana bali serious alina enkofiira muziraba sanga muyinza okugamba nti mwalengedde kala myufu temwala bekiyo obadde kingo tonotomba sina tabu yonna akati banabusija bambadde lwedi ali wano baba people power gwe kolabira nti esiko ono ayambadde uniform muzikolere eno uniform zino ziva Uganda ku kitebe kolaga tubagiziba NUP. President waffe gyali tumwagala nnyo tubagiziba NUP tuli ku mitima. Big Rich Junior School somererizo kunazako omuzadde Enaku lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava wakana abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi bakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.